الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيبتي ومنا abatulaba era abekumidde ku Thurayya Islam Media yenze Mawejje AbduRahman tukomyewo nate mu programu eno erimu okwanukula ebibuuzo. Olunaku olwokusatu tubeera ne Sheikh Salim Bbosa. Olunaku lwa leero tugenda kuba tufuna ebibuuzo okuva eri baganda baffe abasindise amaloboozi mu WhatsApp, ate era tubeere nga tufuna ebibuuzo okuva eri baganda baffe abatadde ebibuuzo mu comment section ku post gye twataddeko ku Facebook page Thurayya Islam Media Uganda. Tukubiriza wenna gy'osinziira okubeera nti okoola muno abeere nga naye aganyulwa mu darusu eno. Yenna abayagadde okusindika eddoboozi okubeera nti nno eddoboozi lye liyitamu direct mu kubeera nti abuuza ebibuuzo oba ekibuuzo kye, osobola okuyita ku namba 0701 837 853 0701 837 853. Nabwe kityo osobola okuyita eyo n'obeera nti osindika oba oweereza ekibuuzo kyo, obudde buba busobozesezza kibeere mu ebyo ebigenda okubeera nti nno byanukulwa olunaku olwaleero. Mbajjukiza eno ye Thurayya Islam Media, tuliwo ku lw'okubeera nti nno twejjukanya era twejjukiza eddiini yaffe wamu nammwe yonna gye musinzira okubeera nti nno muwuliriza. Tubasaba muwandiike ebibuuzo bino era musobole okubeera nti nno ku nkomero ya darusu mubaako kye muyize era kye mujje mu programu y'olwaleero. Nsaba Sheikh Salim Bbosa abeere nti aggulawo era atandika programu y'olwaleero. Barakallahu fiikum Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba balungi ku Thurayya Islam Media, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matendo amalungi. Tumusaba okusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kyama era nga tumutya ne mu lwatu. Ebikolwa byonna bye tukola, ebigambo byonna bye twogera tukimanye nti bigenda tubuuzibwako. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teriyo muntu yenna afulumya kigambo, teri muntu yenna awandiika kigambo illa ladayhi raqibun atid, kujjako nga kiriko bamalayika abakirondoola ne babeera nga bakiwandiika. Kati tulina kubeera beegendereza ku bye twogera, tulina kubeera beegendereza ku ebyo byonna bye tuwandiika. Ekitagasa busiraamu, ekitayigiriza busiraamu kubongera mu maaso na kuyigiriza banno, beera nga okyerekereza. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala era nga twebaliza ku abo Allah bawadde ebyengero ebirungi. Nitusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bibakuumira era ebyengero ebyo Allah byabawadde mubikozese mu kubeera nga Allah mumwebaza, ebeere ensonga ya kuyitamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum la azidannakum. Ebbanga limunaamala nga mumwebazizza Allah nga muyita mu byengero ebyo Allah byabawadde, ebyengera byokka tuleme kutunuulira maali, ebyengera bingi Allah byatutuusizzaako.
abamu atusitudde madaala, abamu atulekedde obulamu, abamu akyatukuumidde n'eddiini yaffe ey'obusiraamu tetunnaba kuwuguka kubeera bamurutadi. Bingi Allah byakutuusizzaako naawe byolaba. Ku akawunti olinako ssente, mulimu abatalina, nga n'ekyokulya banoonya kinoonye. Obulamu bwennyini Allah bwakulekedde, ekyo nakyo kyengera. Buli kyonna ky'otuuseeko mu bulamu bwo kikozese mu kubeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tusaasira ennyo abo bonna abatuukibbwako emitawaana, ebigezo ebyenjawulo, tubakubiriza okubeera abagumiikiriza, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatusuubiza n'atugamba nti wa'alamu anna an-nasra ma'a as-sabri, kimanye nti obuwanguzi bwonna Allah okutaasa kijja na bugumiikiriza. Ebigezo byonna Allah byakuyisizzaamu mu bulamu, kufiirwa, kunakuwazibwa ku mutima, byonna Allah byakuleetedde ng'olaba bikujja ku mulamwa, beera mugumiikiriza. Allah ajja kutuusa ku buwanguzi. Njagala kufundikira bigambo byange ne faida bbiri. Emu ngenda gijja mu kigambo ky'omumanyi ayitibwa Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi yagamba man intakada a'radu al-muslimin wattatabbu awratihim, omuntu yenna abeera mu bulamu buno obw'ensi ng'agezaako okulondoola n'okufaayo ennyo ku bumogo bw'abalala, okufaayo ennyo ku bumogo bw'abasiraamu, okugoberera ensobi za banno, Allah subhanahu wa ta'ala kiyinza okukuviirako ayyumsika lisaanaka inda al-mawt, okubeera nga Allah ajja kusiba olulimi lwo mu kiseera ekyokufa, olemwe okwatula shahada. Ekigambo ekyo nno kikulu. Abasiraamu bangi ku mulembe guno gwe tulimu tulema okutunuulira obumogo bwe tulina, ne tulema okutunuulira amazambi ge twetisse, kuba buli muntu alina amazambi ge yeetisse. Buli muntu alina obumogo bwe obw'enjawulo, era obumogo obwo buba kubanga lwali lusu. Teri muntu yealirinaanye munne olw'olusu olumuvaamu. Naye mu kugoberera obumogo obw'abasiraamu obw'abanno n'olema okwetunuulira gwe obunafu bwe bw'olina, kiyinza okukuviirako Allah subhanahu wa ta'ala okusiba olulimi lwo mu kiseera ekyokufa, n'obeera ng'olemeddwa okwatula shahada. Ani muffe atayagala kubeera ng'afundikira ne shahada? Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man mata wa huwa akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, muntu yenna afa n'asembyayo mu bulamu bwe n'afundikira n'ekigambo ekyo muukinan biha, nga ddala mu butuufu abadde akakasa amakulu agakirimu, dakhala aljanna, Allah agenda muyingiza ejjana. Naye mu bimu ebiyinza okukuviirako Allah okusiba olulimi lwo n'otayatula shahada, kwe kubeera ng'osojjola obumogo bw'abalala n'olema okwetunuulira ate nga naawe weemanyi. Balil insaanu ala nafsihi basiira, buli muntu yenna yeemanyi, buli muntu yenna weemanyi wawe oyimiridde. Ebyonoono bye tulina bingi, ebyange tebimpaliriza kutunuulira by'abalala. Buli muntu amanyi omugugu gwe yeetisse, alabe engeri gy'asobola ogwetikkulamu nga yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo abasiraamu bakubiriza okubeera nga twefaako okweddaabulula n'okwenenya, tudde eri Allah, tuve mu mazambi ge tulina, tuleme kutunuulira g'abalala, twerabire nti ffe tetulina nsobi. Mwagala kwerabira hadithi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti kullu ibn adam khata, buli mwana Adamu yenna musobya, asobya. Atasobya gwe toba muntu. Kullu ibn adam, Nabbi teyawula. Eyo kullu
abamanyi ba usulul fiqh baga min alfadhil umum tesosola kullu ibn adam buli mwana adamu yenna khata alina ensobi asobya wa khairal khata'in aw wa khairul khata'in omusobi omulungi yategera ensobi najenenya. Baganda bange abasiraamu tutunulire ekigambo ekyo kikulu. Bw'oba okimanyi nti oli mwana adamu okyasobya ate omuntu yenna omulamu la ya'man talina security ku butagwa mu nsobi ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu. Eyafa ali mu ttaka yalina security ey'okugamba nti takyasobya naye ggwe omulamu anytime any day any moment okyasobola okugwa mu nsobi. Beera mwegendereza ofe ku nsobi zo oleme kutunuulira nsobi z'abalala kubanga nabbi yatugaa nti kullu ibn adam buli mwana adamu. Bamalayika be batasobya kubanga bo masumin Allah yabakuuma era bo bakola ebyo Allah byayagala bo tebagwa mu nsobi ne bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala be yakuuma obutagwa mu mazambi amanene. Naye ffe abasigadde nze naawe abasigadde abawali mboolaba bakubiriza abantu okutya Allah abasigadde b'omanyi bonna buli mwana adamu yenna nga si nabbi nga si malayika ffenna tusobola okugwa mu nsobi. Ate naawe okimanyi lwakuba twerimbalimba nti naawe olina ensobi z'ogwamu era ozimanyi z'otuulidde. Kale buli omu affe ku nsobi ze alabe nga yeenenya atuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amusiimye. Ensonga yange esembayo, faida yange esembayo kwe kubeera nga abasiraamu mbakubiriza okubeera nga tubeera n'empisa. Empisa nno baganda bange ibaada era empisa ze zimu eziraga obukkiriza bw'omuntu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti akmalul mu'minuuna imanan asinga obujjuvu mbakkiriza ahsanuhum khuluqa yasinga okuba n'empisa ennungi. Mubeere n'empisa ennungi nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali atendebwa ne basahaba be yawangaala nabo tebaalinanga ffujjo lisiiwuusa mpisa, tebaalinanga mbeera eraga nti balina mpisa. Tubeere abasiraamu abalungi abajjudde empisa ate ng'empisa zisobola okutuusa omuntu ku ddaala ery'okubeera ng'atuuka ne ku ddaala ery'omuntu omusiibi n'oyo omuntu ayimirira ekiro. Naye mbakubiriza tubeere n'empisa, tubeere nga bakkakkamu. Wano waliwo sheekhe yafudde jjo Allah amusaasire, sheekhe Abdulwahid. Wallahi buli muntu yenna yabadde amwogerako ekitende eky'obukkakkamu. Buli yenna gwe nasanze ng'ayogera ku sheekhe Abdulwahid ngaga nti abadde musajja mukkakkamu tasangika. Hatta n'ababadde mu kuziika basheekhe abakulu bagaye nti ono sheekhe gwe tuziika teriyo sheekhe amufaanana ku bukkakkamu. Bannange ebyo tubatululunkana okuleka emikulu egijja okwogerebwa ku lulimi lw'abantu ate Allah akaka abantu ne bakwogerako ekirungi. Tasobola Allah kubakaka kwogera kirungi ku ggwe kyotali. Tubeere n'empisa, tubeere bakkakkamu, tubeere n'ebitende ebitendebwa n'omusiraamu ddala omulungi, tutuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Kyenva mbakubiriza buli kiseera okubeera nga twesibirira entanda. Buli muntu amanye omugugu gwe yeetisse, omanye ng'olwakuyiga ddiini yaabwe na kweyongera ku bukkiriza bwabwe na kulongoosa busiraamu bwabwe. Abamu nno babuuliza abalala tusobole okubeera nga tuyiga eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Kumanya okubuuza kikulu. Lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuma abantu mu lutalo. Bw'atuma abasajja mu lutalo, munnaabwe n'afuna ebiwundu. Mu kufuna ebiwundu ebyo mu lutalo n'ababuuza be yali nabo, nina olukusa lwonna, nina chance enzikiriza obutakozesa mazzi ntayammame? Ne bamugamba nti la najidu laka rukhsan, tetulaba nti olina chance ekugaana okufunisa wuzu amazzi. Musajja engeri gye yali ajjudde ebiwundu n'akozesa amazzi ne gamuyisa bubi ne kimuviirako okufa era yafiira eyo gye yali.
newe badde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bamubuulira ekigudde ku munnaabwe nabbi yabanenya naga nti ala sa'alu senga kale babuuzizza we babadde tebamanyi kitegeeza nti omuntu okubuuza ngera Allah batuga nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mubuuzenga abatamanyi mubuuzenga abamanyi wembanga temumanyi baganda bange okubuuza lyeddagala erisobola okujjanjaba endwadde zonna lyeddagala eryo yenna atamanyi okubuuza kikulu n'olwensonga etubuuzenga ebibuuzo ebituyigiriza eddiini yaffe ate nga byongera ku bukkiriza bwaffe ate nga bituddaabulula okuva ku nsobi zetuliko tubere nga tulinya ku steepu endala. Hadha wallahu alam wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fik. Sheikh tumweyanziza obubaka obwo bwatandise nabwo programu yaffe ey'olwaleero ey'ebibuuzo. Mwenna abakedde ku programu tubeyanziza. Waliwo Mariam Fadhil, Rashida Abbas, Abdul Karim, Namulindo Hadija, Mariam Nasim, Muhammad Kawoya. Barakallahu fikum. Nabwe kityo katugende direct mu bibuuzo, tugenda kutandika n'ebibuuzo ebyayise ku WhatsApp. Naam, tusaba tufune ekibuuzo ekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bitibwa Rahman Chimbogwe. Ekibuuzo kyange kiri nti nno kyeyise ngamba nina omukadde wange nga si musiraamu. Omukadde wange bwansabira edduwa mu ngwaya n'okola nga si musiraamu. Ekyokubiri, mpulira nti waliwo emyezi egy'enkizo mu busiraamu badde njagala nsaba kugimanyaako, nsaba kumanya ku myezi egy'enkizo n'ensonga lwaki gye bagamba mbu egyo emyezi gya nkizo mu busiraamu. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwannyinaffe ekibuuzo kyabuuzizza ekyokubeera ne mukadde we atali musiraamu n'amusabira edduwa. Ekisookera ddala, omuntu atali musiraamu ng'omulina mukaddewo sooka olulunkana ennyo okulaba ng'omukoowola ayingira eddiini ey'obusiraamu. Omuteekenga mu dduwa eri Allah, omusabire Allah amulungamye. Naye bw'obeera ne mukaddewo nga si musiraamu n'akusabira edduwa, abaffe Allah ajyanukula oba tajyanukula. Hadha mahallu al-khilaaf bayna ahli al-ilm. Abamanyi ensonga eyo baagigaziya. Batunuulira aya ya Allah ega nti wama du'aul kafirina illa fi dalal. Teri yedduwa ya muntu yenna atali musiraamu okujjako ng'eri mu bubuze. Bw'otunuulira tafsiri ya Ibn Abbas yaga nti du'aul kafirina, edduwa y'omuntu yenna atali musiraamu Allah tajyanukula, kubanga abantu abatali basiraamu aswatuhum, amaloboozi gaabwe mahjuba, wakati waago ne Allah waliwo ejjiji okubeera nga Allah tagawulira. Tafsiri esooka. Aya endala nejja neega nti walladhina yad'uuna min dunihi la yastajibuuna lahum, abo bonna abasaba ebitali Allah be batali basiraamu Allah tayanukula kusaba kwabwe. Kati abamanyi ne bannyonnyola ne baga nti wama du'aul kafirina illa fi dalali, nti Allah kye yali ategeeza nti abatali basiraamu bye basinza ibadatuhum, okusinza kwabwe kwe basinza ebitali Allah, byebyo Allah bye yateeka wakati waabwe nabo ejjiji, okubeera nga Allah tasobola kuwulira ebyo byonna bye basaba. Amanyi ne bajjamu ekigambo ekigamba nti atali musiraamu bw'aba akusabidde edduwa, ng'edduwa eyo tayise mu makubo gali ga kusinza lubaale, tayise mu bakatonda baabwe, tayise mu Bikira Mariya, tayise mu shaitaani waabwe, tayise mu Yesu,
wabula n'ayogera ebitendo bya Allah ebya Katonda kubanga nabo bakikakasa nti balina kye bayita tawhidi rububiyya tawhidi okwawula Allah ow'obulezi ti ayi Allah Katonda gwe watonda eggulu n'ensi gwotta gwogabirira ebiba bamanyi waliyo Katonda atonyesa enkuba bwe bayita mu makubo ago agalimu tawhidi oyo ne babeera nga tebayise mu makubo gaabwe gali edduwa zaabwe Allah asobola ozaanukula era asobola obutazaanukula ng'era Allah bw'asobola okwanukula ezaffe abasiraamu ng'era bw'atasobola kwanukula zaffe abasiraamu sigamba nti buli musiraamu buli dduwa gy'asaba direct nti Allah agyanukula kati n'abantu abatali basiraamu bw'akusabira maama wo atali musiraamu muzadde wo n'akusabira atali musiraamu n'agamba nti ayi Katonda guwampa omwana ono Katonda gwali waggulu ateebaka saba oteera emikisa mwana wange Allah asobola okwanukula edduwa eyo kati aya ziri zaali zoogera ezigaana edduwa y'abantu abatali basiraamu nga zaali zigaana ibaada ze basinze ezitali Allah bw'otabeera mu nsi n'olyazaamaanyi omuntu atali musiraamu n'ogaa nti ate olw'okuba Katonda tayanukula na dduwa zaabwe ne bwe naamukola ebikyamu ekyo si bwe kiri Allah asobola ojjanukula olw'ensonga endala ez'enjawulo era Allah asobola obutajjanukula olw'ensonga endala n'olw'ensonga eyo edduwa y'omuntu atali musiraamu Allah asobola ojjanukula era asobola obutajjanukula li asbaabin olw'ensonga ez'enjawulo oluusi n'okusinziira amakubo omuntu atali musiraamu gaba akozesezza kati Allah kwasobola okusinziira obutajjanukula oba okujjanukula ekigambo ekirala emyezi egy'enkizo ku mirala Allah yasukkulumya emyezi egimu ku ginne waagyo tulinamu emyezi egy'emizizo ng'omwezi gwe tulimu ogwa Muharram mwezi gwa mizizo era gulimu enkizo Nabi sallallahu alaihi wasallam yagwogerako n'atugamba nti afdalu siyamu ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram okusiiba okusinga obulungi oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan gwe mwezi gwa Allah ogwa Muharram olwaleero gwe tulimu tubadde tusiiba ennaku eza Ashura abazisiibye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ne tubeeramu omwezi ogwa Rajab ogwo nagwo gwa mizizo Dhul Qaada gwa mizizo ne Dhul Hajji mwezi gwa mizizo kati egyo Allah emyezi ena yagifuula nga gya mizizo ne tubeeramu omwezi ogwa Ramadan gwa nkizo ku myezi emirala ate ogwo omwezi ne gubeeramu ennaku ate ez'enkizo ate era mu nnaku ezo ne mbeeramu olunaku oba ekiro eky'enkizo nga kyekiro ekya Laylatul Qadri kati Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya emyezi ku myezi emirala ng'era bwe yasukkulumya ennaku ku nnaku endala nga bw'olaba ennaku ezikola wiiki mulimu olunaku olw'ekitiibwa olw'ejjuma era n'olaba ennaku zonna ez'omwaka ate mulimu olunaku olw'enkizo yawmu Arafa akati Allah yagenda asukkulumya ng'era bw'olaba nti ne mu bantu Allah ebitonde bye yatonda Allah asukkulumya ebyo ku binne waabyo ng'era bw'olaba bannabbi bonna Allah yabatuma naye yasukkulumyamu abamu n'afuula abataano nga bankizo omuli nabbi Nuh omuli nabbi Ibrahim nabbi Musa nabbi Isa ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate mu abo abataano n'asukkulumyamu ow'ekitiibwa Sayyid walad Adam agenda okubeera nga yakutte bendera ye mukama w'abantu bonna abaana ba Adamu nga ye nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, Sheikh barakallahu fik. Omubuuza Rahma Nakimbugwe nkakasa nti ebibuuzo byo byanukuddwa bulungi katusabe tufune omubuuza addako. Naam. Sheikh, assalamu alaikum. Nakola ensobi nenjagala omusajja nga si musiraamu oluvannyuma yasiraamuka era ne batuwoowa naye amapale gaali ga mu bbanja era ebbanga lyaggwako dda ne wakati eyansasulayo. Sheikh, kyembuuza nti bwenfuna omusajja omwana ne batuwoowa naye mba nkoze zambi alina mala kuntalaka kuba kiyinza okumbeerera ekizibu omugamba nti owa enfunye omusajja omulala bwe mbeera naye obusiraamu tabubeerako naye ate bwe nvaayo ewuwe kati saazo nsiri naye abandaga nti obusiraamu abuliko nnyo okusala ayagana ate bwe mbeera naye ewaka obusiraamu aba si bwaliko engeri gye yali nti yasiraamuka oluusi kufuna nze. Kaakati ekisookera ddala ekibuuzo kya mwannyinaffe ffenna tukiwulidde
ebbanga lye mumalanga mwagattibwa mu mateeka ag'obusiraamu era we muba mwawukana mulina kwawukanira mu mateeka ga busiraamu kwe kuddayo gye baabawowera kwe kuddayo mu maka ga mukaddewo ne bayita oyo omusajja eyakuwoowa n'omweyambulula mu mateeka ag'obusiraamu. Abakyala baleme kutwala bufumbo kubuvaamu ng'ekintu eky'omuzannyo. Muleme kuzannyisa bufumbo. We muba mwagattibwa mu busiraamu, buli oyagala okwawukana n'omusajja era yawukana naye mu mateeka ag'obusiraamu, muddeeyo gye baabawowera wabeerewo kaadi, omulamuzi w'amateeka ag'obusiraamu atunula mu nsonga, abalambulire omukyala yeeyambulula atya bba, amuddiza atya amahale. Abajulizi balina okubaawo. Tobeera bubeezi gy'oli ku kyeyo olw'okuba omusajja akukyankalanyizza, olw'okuba wavaayo ng'omukyaye, olw'okuba wawulidde yawasizza, olw'okuba wafunye asinga ku oyo, n'omweyambulira eyo gy'oli ku kyeyo. Mulina kuddayo gye baabawowera nga waliwo omulamuzi w'amateeka ag'obusiraamu shariya oba omukulembeze ow'obusiraamu nga waali n'abajulizi era ne wabeerawo n'okuwandiika ekikakasa nti fulaana nakiyingi yeeyambuludde Ahmada, nga waliwo n'abajulizi abakakasiza ensonga eyo. Kati awo oli wa ddembe oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gya shariya n'okutuula idda, oli wa ddembe okufumbirwa omusajja omulala. Ebyamahale nti teyakusasula, ebyo birala. Era eyo ensonga gye zijja okuggweera mu balamuzi ab'obusiraamu aba shariya be bajja okukulambulirira waba oteekeddwa okubeera ng'okwata ensonga ezo. Ekirala, abakyala tuzze tubagamba lunywe, muleme kupakuka kugenda n'abasajja batali basiraamu olw'okuba mumaze otutuuka nabo mu mukwano ne mubakaka basiramuke nga basiramuse lwa mukwano naye nga tebasiramuse lwa Allah. Ekyalibadde kisinga obulungi kwe kusanga omusajja nga yasiramuka bibye, teyasiramuka lwa laavu gy'omaze muteekamu, yasiramuka ku lwa Allah. Kati oyo yasiramuka ku lwa Allah, you are free, oyo akutwale kuba yasiramuka ku lwa Allah. Naye bino ne musooka ne mwagala na si musiraamu, n'omala n'omugwana nti ewaffe bakambwe ennyo tebasobola kumpa okujja mumaze kutoola shahada. Omusajja n'atoola shahada lw'ekyo. Bwe munaamala otuuka mu bufumbo, omukwano nga guweddewo, gumaze okufuuka nga guli expired, omusajja ajja kuva ne ku ddiini, akole ebikolwa bye, anywe n'omwenge, agende ne mu kyaki, kubanga alaba tokyalina gy'odda, akuleke nawo ate otandika okwejjusa. Kati omusajja ate tali ku ddiini, wali osuubira ki? Omukwano guno gwe tubeeramu guleme tuziba maaso, tutunuleko n'ewala nga tuganza abantu abatali basiraamu. Tutunule ewala, oyo gwoyagadde oyo asiramuse lwaki? Baganda bange, ebigambo ebyo oluusi bibayisa bubi naye nga ge mazima. Mufumbirwa abasajja nga basiraamu ddala, fumbirwa omusajja nga ddala musiraamu. Ate twogera bino linaakometinga naga nti ate n'abasiraamu bennyini. Naam, Sheikh barakallahu fiik. Nkakasa obubaka obwo butuuseeko bulungi okuva mu kibuuzo kya mwannyinaffe ne Sheikh bw'atwanukudde n'ebyo byonna byonna by'atukubiriza. Katufune omubuuza addako biidhnillahi tabaraka wa taala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Nze nsoma mu Luganda amakulu gaakyo nga sonde soma mu Luwarabu. Chickens musenta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekisookera ddala ekibuuzo mwannyinaffe kyabuuzizza alina omukisa mulungi nti asobola okwatula ebigambo by'Oluwarabu era n'edduwa agyogedde mu luki ekisinga obulungi agireete mu Luwarabu. Wadde abuulizaffe abantu bayige okwatula ebigambo kyekisinga obulungi era edduwa mujjo gifunamu emikisa. Naye bw'oba okyogedde mu Luganda n'osabisa edduwa mu Luganda nga toli mu swala, tekigaana dduwaayo Allah gikola ki? Kujanukula, kubanga ennimi zonna Allah azikola ki? Aziwulira. Naye ekiba kisingako obulungi, waliwo ekirungi n'ekikola ki? N'ekisinga obulungi. Kati ekisingako obulungi kyosobodde okwatula mu Luwarabu
gisomenga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagikola ki bwe yagisoma ojatule mu Luwarabu kuba kati oga nti ya hayyu ya qayyum o ay Allah gwo mulamu ayeyimirizaawo bi rahmatika kulwokusasirako astaghithu nsaba ay Allah subhanahu wa ta'ala oberenga ontaasa oberenga omponya onzije mu buzibu buno bwendimu kikkirizibwa okubyogera mu Luganda naye bw'okyogera mu Luwarabu ng'okimanyi mu Luwarabu fahadha min babi awla oyongedde kirungi ku kiki ku kirungi naye kiba kikulemye ng'okimanyi mu Luganda la basa bidhalik tekirina mutawaana era ebigambo byo Allah biwulira ekikulu kyabyo nakakasa mu mutima gwo guno n'okukakasa gw'osaba nti ddala oyogera ne Allah kubanga nabbi atugamba nti ud'u Allah mumusabenga Allah wa antum muqinuna bil ijaba nga ddala mukakasiza ddala 10 ku 10 tobeera muka 99 10 ku 10 nti Allah agenda kukwanukula era gwoyogera naye Allah leka kusuulayo gwa nagamba Allah tayanukula dduwa za muntu wa qalbuhu ghafil ng'omutima gwe laahi guli awo muyabayaba temuli kantu mugayaavu gugayadde teeka ebirowoozo byo ku kyosaba naye nga kikkirizibwa okusaba edduwa mu lulimi lw'oluki Oluganda ebbanga lyomala ng'oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam, Sheikh toyanzizza nnyo mpozi kambuulize ku bayinza okubeera eyo nga bawandiika oba nga bagoberera oyogedde nti id'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba aya hadith esebo Allah mumusabe wa antum muqinuna bil ijaba nga mukakasiza ddala nti Allah agenda kubaanukula kati aya yegatta ku ekyo ega nti ud'u Allaha khawfan wa tamaa mumusabe Allah nga mulimu okutya ate nga mulunkanira bye mukola ki nga muti ebibonerezo bi ate nga musuubira ne Allah bakola ki okubaanukula n'okubayingiza ejjana. Naam, mashallah katufuneyo ekibuuzo era okuva mu babuuziza nga bayita ku WhatsApp inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mu Busiraamu tekikkirizibwa kwawukana n'owooluganda lwo naye bwe mbanga nina muganda wange nga yafuna omwami nga musawo muganda ne mubuulirako n'agaana okumukyawa kikkirizibwa nze okwawula abo abantu wakati waabwe ababiri oba tekikkirizibwa? Ekisookera ddala omuntu takkirizibwa omusajja oba omukyala takkirizibwa kufumbirwa musajja yenna musawo muganda mushiriku. Naam. Ngera bwe kitakkirizibwa musajja yenna kuwasa mukyala mushirikatun nga musawo muki muganda. Twogera omusawo muganda saagala oŋŋambe nti abeene waffe South Africa bo tebaba baganda. Ntegeeza omusawo yenna oba muzungu oba mulugwala oba mu Japaani ng'akozesa shiriki oba omuyindi kuba nayinza bagambye muganda twogera ku muntu alina shiriki ayogererwa kuba nti waffe wano. Kati omuntu yenna agwa mu kkubo eryo tokkirizibwa kumufumbirwa tokkirizibwa kumuwasa era taatawo takkirizibwa kugabayo. Era senga baganda bwe bakizuula nti omusajja gwe bakuwadde mushiriku balina right 10 ku 10 okukujjayo oluvannyuma lw'okwogera n'omusajja okumuzza eri Allah n'okumulaga nti va ku shiriki. Bw'aba agaanye n'alemerako n'agaana nti zino sibita byaffe nabisikira balina right okujjayo oluvannyuma lw'okwogera naye ne bamuyita okumukoola okumuzza eri Allah. Ekitali ekyo okkirizibwa okubeera nga obaawukanya mu bufumbo kasita otegeera nti nakirijja yagenda ewa Swaibu naye Swaibu ono mushiriku musawo mukira Allah ne mulago obubi obuli mu shiriki. Bw'aba agaanye nzikirizibwa okujjayo mwannyinaze ne mbawula mu bufumbo. Wabula gwe baawula bw'otateekamu akawaayiro noga ate abaana benzadde kuba abawala we baseererera awo n'atunulira kyabaki abaana n'atunulira ky'abaana omusajja muzaddemu abaana ngenda kukola nti vaayo
n'abaana bo ate tumulekera baana kubanga abaana bano ekisookera ddala ebbanga lyamalanga mushiriku shariya emubajjako nebazza ku sayidi y'omukyala eri abasiraamu abaddala kati ffe bannyoko abali mu tawhid abatali mu shiriki abo abaana buvunaanyizibwa bwaffe mu nsinga okubalabirira kati bw'otatunuulira omusajja gw'olinanga mushiriku oleme okuvaayo olw'okuba otunuulidde baki baana hatta ne shariya n'okuyonsa kwennyini amateeka agafuga okuyonsa okulabirira omwana omuntu yenna mushiriku gamujjako obuvunaanyizibwa tasaanira kubanga ajja kwonoona enzikiriza mu baana abo kati kyoba okoze nga gwe w'oluganda n'obeera nga obaawudde wakati waabwe mu bufumbo bwe balimu ono mushiriku ate ono musiraamu tebateekeddwa kubeera wamu combination eyo teriiyo ey'omushiriku n'omusiraamu mu combination Allah zaatwagala okuwangaalamu eyo tekola ki teriiyo eyo relationship ey'okubanga oli musiraamu ono mushiriku tebangayo kekakutanda n'owangaalirayo okuyingira ejja n'oba okisazizaamu mukujonga olifa omaze kukola ki kwenenya naye kowangaalirayo n'ofiira ku mbeera eyo okuyingira ejjana abaganda baga nti mma nemye eba ekusubya saba Allah atukuumire ku tawhidi ne sunna ate ne bannyinaffe aleme kubakema kubanga bakemebwa nnyo olw'essente olw'omukwano olw'okubasuubiza kino ne kino muwalamba ne bamusuubiza eggulu n'ensi ogwo omukwano gwa kikaaki agamba kimu abaami babuze eggulu n'ensi ng'oyo mwami yatuukayo ddi akusuubiza ebiri mu ggulu ogo omwana omusajja yansuubiza eggulu n'ensi ensi yagimalayo oli n'agenda n'ekyo kyokka kati mwegendereze nnyo muleme kuwabana bigambo fe abasajja Katonda yatutonda ekintu eki kwogera bigambo ate nga bijjudde buki bulimba ebiseera bisinga obungi nga twogereza abakyala naye tebabasuula mu nsobi ate ensobi ezo ne muziraba ne mukkiriza muziwangaaliremu so mubeere beegendereza obutawaba mubeere nga ne buleeki ku nsonga z'omukwano Sheikh toyanziza kantusa okwebaza kwange gye muli mwenna abali mu klasi y'olwaleero twongera okubebaza okuyamba era okudonatinga mu Thurayya Islam Media okubeera nti egenda mu maaso n'okubatuusaako ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twapininzaawo ennamba 2 ennamba esooka 0701837853 osobola okugiyitako okubeera nti nno osindika ekibuuzo kyo nga kiyise mu ddoboozi. Ennamba esembayo wansi eriko 0705111999. Yenna yagala okubeera nti programu eno yeeyongera amaanyi n'okugenda mu maaso mu kuyambako Thurayya okubeera nti eteekawo studios television studio osobola okubeera nti oyita ku nnamba eyo. Katugende direct mu bibuuzo ebyayise mu comments nga tutandika n'ekibuuzo ky'omukulu Kabenge Ryan agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to all Thurayya team and the sheikhs, jazakallahu khair. My question is, am I allowed to put up my issue in the language I understand when praying the istikhara prayer after reciting the dua in Arabic if I don't know how to address my issue in Arabic? Mubufunze abuza okubeera nti bwamala mu salati istikhara bwaba amaze okusoma ebigambo by'Oluwarabu al-Fatiha naki watuuka walina oteeka edduwa ya istikhara asobola ensonga y'okujanja mu maaso ga Allah mu lulimi lw'asinga okutegeera. Kisookera ddala ensonga y'okusoma ku ssala eza sunna abamu ne bagamba kikkirizibwa ku oyo yekka atamanyi kwatula Luwarabu. Abamu ne bagamba nti essala eza farada tekikkirizibwa. Abamu ne bakitwala lumu nti lulimi lwonna Allah alukola ki aluwulira kasita omala okusoma ebigambo ebyo eby'obwetteeka mu ssala. Naye ekituufu kiri nti si buli kigambo abamanyi kye boogera nti mu'tabaru nti kiweebwa
kiva liwingibwa oba nkyogere ntya mu Luganda nti kito tulino kitwala tutunuulira maqasidu sharia ebigendererwa bya sharia ekyokubiri ne tutunuulira abantu okubajjamu obugayaavu kubanga buli wookita abantu n'obagaa nti okukkirizibwa okusoma mu Luganda okwesabira mu Luganda kiba kitegeeza okugaddewo omulyango gw'abantu okunyiikira okuyiga edduwa okuzisoma mu Luwalabu n'abantu okuzannyira mu swala kati n'olw'ensonga ye sadda lidhariya okusiba amakubo agayinza okuleeta omuzannyo mu swala n'okugayaazisa abantu esswala bagisaale nga nabbi bwe yagisaala sallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwe mulaba nsaala ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha radiyallahu anha yali yetoloola Kaaba namugamba nti inna hadhihi as-salah esswala eno gyolaba luzali agamba baswaba embaseera bidde si Aisha namugamba nti inna hadhihi as-salah esswala eno gyolaba la tusilihu fiha kalamu adamiyin tegwanira mu bigambo by'abaana Adamu birala ebweru w'esswala ebyabalala emboozi ebigambo byabalala la tusilihu fi au la yusilihu fiha kalamu adamiyin ebigambo by'abantu tebigwanira muki nama hadhihi as-salah ino as-salah amakulu waliwo alfaadhu Katonda ze yatuteerawo nga ze tulina okuyitamu okumusinza kati ekyokulabirako olaba ekigambo ekiggulawo esswala kigaa nti Allahu akbar Allah yasinga obunene ku byonna singa oli akyogera mu Luganda naga nti Allahu akbar Allah yasinga obunene ku byonna nkyuka n'okukyuka ne mutunuulira tugaa nti esswala nfu era agizajjiddemu wadde ayogedde ekigambo ekyo kyennyini ekigamba Allahu akbar ate mu lulimi Oluwalabu oba ntegerekisi n'akozesa ttaamu endala naga nti Allahu jalla wa ala oba ntegerekisi amakulu gegamu naye akyusiza lafudhu ttaamu agikoze ki nga bwogenda ku mavivi noga subhana rabbiyal azim yayawukana Allah n'agulumira n'okyogera mu Luganda kuba kati waliwo ebigambo alfaadhu ng'ebigambo ebyo tulina kubikozesa nga bwe bikola ki nga bwe byajja kati n'ebigambo by'esswala mu bikozese nga bwe byajja Jabir radiyallahu anhu atuyigiriza edduwa ya istikhara yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuna ad-du'a al-istikhara nabbi yatuyigirizanga edduwa ya istikhara nga bwe yatuyigirizanga Qur'ani amakulu nabbi yabalemerangako nnyo bagiyige nga bwekola ki nga bweri baleme gikyusaamu ekyo kyenkubiriza abasiraamu bagisome oli bw'oba tasobodde gisoma mu Luwalabu ntegerekisi kale agisomere mu katabo naye nga agisoma mu luki mu Luwalabu kale bw'aba tamanyi ekyo agisomere bweru waki bw'esswala amaze okusaza salaamu kati olwo waddembe okusaba kyonna kyayagala mu lulimi lwe nga bw'ayagala naye ekigambo ky'okugamba nti wadde mutera nnyo kiwulira ku bawalimu abamu nga babagamba nti kikkirizibwa okusaba Allah mu Luganda ddala bwetaavu ki obusomesa abantu ekigambo ekyo bwetaavu ki tetunnatuukawo ku bwetaavu obwo bwetaavu ki ng'olwaleero omulembe guno muyivu nnyo abantu basobola n'okuyiga ate okusingako gw'abajjajjaffe naye ng'ate ffe tulina gundizi nnyingi ezisobola okutuyigiriza n'okwatula oluki Oluwalabu okusingako ate ku bajjajjaffe abatakikola abatakisomesa bantu kakati n'olw'ensonga eyo muleme kufuula nti buli nsonga gyemiwulira nti abamanyi bakkiriza kituufu bayinza okuba bakkiriza era tubawa ekitiibwa nahtarimuhum naye si buli abantu tulina okutunuulira ekinaakuumira abantu ku bumu
ekitajja kubuzaabuza bantu, ekitajja kuleetera abantu bugayaavu, kubeera nga abantu eddiini essola bazannyiramu ki, n'owulira ng'oli ali ku ssujudu aga nti ayi Allah ekizibu kyange, ayi mu Luganda, ayi Allah ekizibu kyange bupangisa, ayi Allah obupangisa buntamye. Lwaki tobyogera ng'omaze okusaala, omaze okusaza salaamu? Allah awulirira awo wokka, Allah wonna awulira hatta baada sola. Nawo Allah asobola akuwulira byoba osabye. Kati n'olwensonga eyo duwa ye ya istikhara bw'oba tusobodde kugyogerera mu swala, tusobodde kukwata lupapula kweri n'ogisoma tewagikwata mu mutwe, gisabe oluvannyuma lwaki lw'esswala oyogere mu lulimi lw'okola ki lw'oyagala, naye swala oturukuha kama hi, bagireke nga bwekola ki nga bweri. Naam. Tweyanziza nnyo Sheikh, ndowooza mukulu Kabenga Ryan oyanukuddwa era ekibuuzo kyo kye twafunye. Tugende ku kibuuzo eky'omukulu Abdu Sharif Mubiru agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiramulwa kitya singa ofiirwa muganda wo abadde mukyala we, singa ofiirwa muganda wo abadde mukyala we shariya enzikiriza okumuwasa, oba omukyala oyo akkirizibwa okufumbirwa abantu abava mu famire? Akkirizibwa era adduke bunnambiro amuwoowe oluvannyuma lwa idda kasiteggwako, kubanga kyekirimu n'okukuuma abaana bano aba muganda wo. Ekyo kirungi nnyo era shariya ekikubiriza, era kuzimu ku nsonga ezikkirizibwa omuntu okubeera nga yataaddadu awasa omukyala owookubiri, mwe muli ensonga eyo ey'okubeera nti muganda waafudde alese abaana bamulekwa bannamwandu, n'oyagala abaana bano bakumire mu famire etya emu, okkirizibwa okumuwasa muka muganda wo oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu nga bibiri. Ekisookera ddala okumalako idda, ekyokubiri ku mulembe guno gwe tuliko okwekebeza embeera y'obulwadde. Omuntu ayinza okuba obulwadde bwafudde ng'ate buyinza naawe okuviirako obulwadde nga buno obutambula bwe twogera. Omuntu afudde kawuka, katukyogere direct, afudde siriimu, bw'otaga nti nina omumuwowa, olina okutunuulira n'olemerako. Naye bwe kiba nga obulwadde si ensonga, idda eweddeko, tekikugaana kuwoowa abadde muka muganda wo ng'ono bwe yafanga ne tukulira mu famire etya emu. Ekyo nkiba kubiri mukyala kujja ate kumuwasa naye ffe abaana baganda baani bamunnaffe ono afudde, tukkirizibwa okukola ki? Okumuwasa. Oba ntegerekisi? Kikkirizibwa era mukijjumbire nnyo, kiyamba nnyo okukumaakuma abaana okubeera mu famire etya emu. Naam. Barakallahu fiik. Ono Najibu Mutebi agamba assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Mbuuza yo terina ki? Terina sunna. Yo yennyini ya duha ye sunna. Naam. Era duha nzize njogerako nnyo obulungi obugirimu. Zissola zenkubiriza ennyo abasiraamu okubeera nga bazisaala olw'obulungi obuzirimu obutalojjeka. Era omusiraamu yalibadde obuwangaazi bwe afuba nnyo okulaba nti asaala ku solatu duha, kubanga yessola mu ssola zonna eza sunna ezisaalibwa emisana esinga obulungi nga bamanyi obannyonnyola. Ng'ate bw'olaba mu sunna ez'ekiro, essunna esinga obulungi ye qiyaamu layiri oba witiri. Kati saala ng'enjuba emaze okuvaayo efulumiza amafumu gaayo ze bayita rays, era akezisembayo obutono ziba bbiri, toyaziina tokima swala, kufuna wuzu, kuleeta nniya. Saala era akazo bbiri osaze salaamu, bw'oba ogenda kusaala nnyo era osaala ebbiri, wakati tewabeera kukima swala wadde okwaziina, bbiri n'osaza salaamu. Bw'omaliriza ga nti astaghfirullah Allahumma anta salaam
wa minka assalam tabarakta rabbana ya dhal jalal wal ikram. Kati ekyenjawulo ekiri awo nti essola zonna eza sunna zetusaala tetuleeta adhikaari luvannyuma lwazo nga adhikaari z'essola ezetteeka adhikaari zino zetuleeta ku ssola tetuzireetera ku ssola zaki wabula nabbi bwe yasazanga salaam naga astaghfirullah 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 allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta rabbana ya dhal jalal wal ikram. Kati awuleeta adhikaari ezaki ezisigadde ez'enjawulo so si zino ezaki ez'essola olete subhana rabbi subhana walhamdulillah allahu akbar okirete mirundi 33 ebyo tobireeta wabula okkirizibwa okuleeta zikiriza endala n'okuwanika emikono okusabani okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhikiri endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyawulidde ku salatul witiri dhikiri gye tuleeta nga tumaze okusaala salatul witiri nabbi yagiyigiriza yo yeyawulidde. Omuntu bw'amala okusaza salaamu ku ssala ya witiri agamba subuhul quddus emirundi egi esatu wabula omulundi ogusembayo ogwokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu sawtahu yawanvuyanga ku ddoboozi. Ekyokulabirako bw'omala witiri tuli ku dhikiri oluvannyuma lw'essala ya witiri nabbi yagamba subuhul quddus subuhul quddus. Kati ogwokusatu nabbi n'awanvuya ku ki naga subuhul quddus ekyo ekiri sunna ku ssala yaki ya witiri. Kati adhikaari zino ezireetebwa nga tumaze okusaala buhuri asiri magaribi isha tozireetera ate ku ssala zaki ssala eza sunna tezirina dhikiri zetuleeta nga zetuleeta ku ki ku ssala ez'obwetteeka okuggyako ezo zenjogedde oba ntegerekisa bulungi nnyo. Kati n'olw'ensonga eyo awo okkirizibwa okuwanika emikono gyo n'osaba n'osaba Allah okkirizibwa okwogera gundi zooba n'ogaa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim oba n'ogamba nti astaghfirullahi al-aliyyul azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu oba emirundi 10. N'olw'ensonga eyo ekyo kyenjagadde okubakubiriza kivudde ku kigambo ekigamba nti swala ya duha yo terina sunna wabula yo yennyini sunna. Naam. Barakallahu fika sheikh. Ono yenna Mirembe Jane agamba singa nyingira mu periods oba mu hayd wakati mu ssala essala yange kwegamba ngendo okukizuula nga namaze okukola ki okuyingira mu period kugamba atodde salaamu yagiyingidde tali mu periods agenda okufuluma mu ssala okwechekinga ng'alabika kyabaddewo wakati mu ssala ebeera nfu awo wennyini we kyagwiriddemu weyagendedde mu nsonga essala weyakoze ki weyakomye okuba nti ntuufu oba omukyala ali mu period takkirizibwa kukola ki kusaala. Naam. Kitegeeza nti ebalibwa mu ezo ezijja okukola ki ebalibwa mu ki kimaleeyo ebalibwa mu ezo ezitatuuse already ye essala temubanjibwa nti alagajjadde agezezaako okusaala naye agenza okusaza salaamu ng'agenze mu ki mu period. Kitegeeza nti essala eyo temukola ki temubanjibwa abadde asaala naye n'agenda mu ki mu periods baasi alinde ekiseera kiggweko anaabe ajja kutandika okusaala olulala. Ono ye Hadija Latiba agamba Sheikh nze mbuuza singa mbeera nsoma Quran naye ntuuka ku kigambo sujudi awali sajida oba awali sajida bigambo ki byasomerawo era singa mbeera siri ku musaalo era nkutama muntu ne wataba ku musaalo akutama tebakutamira ku musaalo okka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebyamuweebwa ebitaano ebyenkizo ebitaaweebwa bannabbi bonna Allah kwe kumufuulira ettaka lyonna oba ensi yonna nga kivunnamiro okuggyako ebifo ebyajja nga tebikkirizibwa kuvunnamiramu nga bw'olaba hammaamu mu toyireti ebifo ebikyafu naye wonna awasigadde waliwo omusaalo tewali musaalo kali kyokulabirako nga ffe abasambi b'akapiira esswala etuuse muli mu kisaawe ng'ogaa nti ninda musaalo
awo wenyini ku busubi muyimirizeewo esswala musaale mugende muki mu maaso wonna wooli oli mu nnimiro esswala etuuse ng'oga nti nninda musaalo na musaalo gwange waka n'esswala neekuyitako kati ekyomusaalo si ensonga wonna woovunnamira okugjako ebifo ebyajja nga mawatini al-ibil ebisibo by'eŋŋamiya kubanga mawatini shaitaani ebibeeramu ki shaitaani tetukkirizibwa kubikola ki kubisaaliramu hadisi yajjanga ekigaana ebisibo olaba ente mwezikola ki mwezibeera awali obusaawo mu gundi awo naye mu hammam awo otakkirizibwa naye wawonna awasigadde okkirizibwa okukola ki bantu for example sole ebatuuseeko muli mu kisaawe ebasole ebatuuseeko mubadde mutudde chorus nga olaba ejjumaa zaffe zitera okuva mizikiti nezigenda paka ne mu chorus mu luguudo ng'oga nti nninda musaalo saala esswala kaakati bigambo ki byeyogerera awali sajida osobola okwogera ebigambo byeyogerera mu swala naye edduwa eyajjanga eri sunna byebigambo ebigamba byayitikirira nnyo okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama sajada wajihi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin byogere bwoba tosobodde kubyogera yogera ebyomuswala kuba yonna sujudu naam abatuuliza mwenna era abatandise naffe okuva gye twatandikidde barakallahu fikum ebibuuzo twakafuna ebibuuzo okuva mu comments kati tugenda kubeera nti tugendako mu bibuuzo okuva mu audios eza WhatsApp baganda baffe bye babuuzizza tusaba tubeere nti tufune ekibuuzo ekyo barakallahu fikum tuongera okubajjukiza. My question is, I have a Muslim brother who was sick before, let me say illness, chronic illness, then afterwards he was like, I don't want to marry a wife because of my sickness. Then after some time, he was like, I'm going to marry. But as he brought the near, he was planning for the marriage, Ajal got him on the way, he died. So my question is, how is it judged Islamically? Was it a sin for him or not? Oyo simuwulidde alabika ali Itale oluzungula lw'Itale agamba ki ebisinga sibiwulidde ekibuuzo kye kibaddemu gundi mutta kibuuzo kiddemu abantu bakiwulire katumu omuzinda lukufu bwakyo. Naam, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sheikh abuuza nti akulwadde obunnuma naye eventually mu maaso ng'atambula niya yagikyusa naganda ndowooza kati kampase naye mu process y'okubeera ng'agenda kuwasa Allah n'amujjulula oba olw'okuba obulwadde awo takigambye naye ng'agamba nti ayina omusango lwa niya eri gye yaleeta nti sigenda kuwasa olw'okuba nti bulwadde bundi bubi ati kisookera ddala sirabawo musango gwalina ekyokugamba nti sijja kuwasa olw'obulwadde ekisookera ddala kyeyogera kyali tekikkirizibwa bwe kuba nti yali yeeyama nti siriwasa olw'okuba nalwala okugyawo ng'abasawo be baali bamugee nti obulwadde bwo buno tebukukkirizibwa kukola ki kuwasa naye bw'aba yakyogera bwogezi nga ye olw'obulumi bwalimu yayogerera mu mbeera etali ki etali nnungi kyeyayogera kyennyini kyali kiki kyali kikyamu kati ate mu process agenda kuwasa Allah n'akola ki n'amujjulula talina musango kiseera kye Allah kye yamugerera kyali kiki kyali kyekyo tubagamba nti abasawo baamugaana okuwasa n'awaliriza n'awasa n'afiira mu kisaawe ky'obufumbo twalegeye nti kyekyavaako ensonga y'okukola ki netugamba nti kubyaidikum ila tahaluka temuteeka mitima gyammwe mukola ki mu kuzikirira kikyentegeeza mu kyo kiringa abasawo okugamba nti mawejje tokkirizibwa kulya nnyama
ennyama egenda kukukosa n'okiwakanya n'owaliriza n'ogirya oba weetadde mu kuzikirira ekyo Allah kyavumirira kati ekyoli bwe kiba kyawukanako n'ekyo talina musango nekino ekyoga nti yali mu process egenda okuwasa era talina musango wagukola ki wabula ensobi gye yali akoze kwe kwekomeetinga before ng'obulwadde bumukola ki n'aga nti siri wasa kwekyo tolina garanti nti Allah bw'anaaba nzisuusizza nempona inshallah ndikola ki ndi wasa wallahu alam. Naam. Twongera okubakubiriza mwenna abakola recordings ez'ebibuuzo bino yonna gy'osinziira okubeera nti ofunze ekibuuzo kino mu seconds 35 tusobole okubeera nti nno tugenda direct ku nsonga gy'obeera obuuzaako. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo ekibuuzo kyange ekisooka mbanga mbadde nga nsaala essala ez'ekiro mu kalulu olw'obutamanyi essala zange zibadde nga zikkirizibwa. Ekyokubiri ddi lwensoma edduwa zange mu sswala nina zisoma mu sswala za sunna zokka oba n'ez'obwetteeka. Mwebale tuweereza alhamdulillah nsaba Allah abawemu obulungi ya Rabbi. Amiina. Ebisembyeyo sibiwulidde pulidde edduwa mukulu yawe ssebo nkusaba okomewo wano. Abadde asaala ki? Asaala esswala ez'ekiro mukaaga afuna omusango kati abadde asaala mukaaga ez'ekiro. Kisookera ddala esswala z'ekiro omuntu akkirizibwa okusaala mu kyama ne mu lwatu si tteeka nti ziteekeddwa kuba mu lwatu ate si tteeka nti ziteekeddwa kuba mu kyama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byombi yabikola biseera bimu n'asaalanga mu lwatu olumu n'asaala mu kyama era kikiri sunna omuntu kirungi akyusekyuse ebiseera ebirala bw'asaala mu lwatu ebirala asaale mu kiki mu kyama. Ekyokusatu ekirimu ye muntu okutunuulira kiki ekimuleetera mu mutima gwe al-khushu' okugonda mu swala. Nyinza okuba nti nze bwe nsoma mu kyama ntebenkera nnyo mu swala n'okuteekayo ebirowoozo. Nyinza okuba nti ate bwe nsoma mu lwatu nakyo kintebenkeza nnyo mu ki kati oluusi omuntu akkirizibwa okukola ekyo ekimutebenkeza mu ki mu swala. We ŋŋamba nti bwe nsoma mu kyama ntebenkera nnyo mu swala n'okufumiitiriza ku byenjogera nina kukola ekyo. Bwe ŋŋamba nti bwe nsoma mu lwatu kindeetera khushu' okugonda ennyo n'okuteeka omulakwa okuteekayo nnyo okufumiitiriza tadabburu ejja nnyo nga nsomye bwe nsinga okutebenkera nga njatudde nina kukola ekyo. Ekyokusatu kye tutunuuliramu oyinza okuba nti bw'onoosoma mu lwatu ku bantu abali mu nnyumba ogenda bateteeganya abakoze eki abeebase n'ogaa nti kansome mu kiki mu kyama neme okuteteeganya bakoze eki beebase. Kijja kiti ekyo abantu bangi abamu naddala bano bannyinaffe abali mu biyumba basula kirindi balinga abali mu hospital. Ntegere hospital gimanyi bantu abali mu ddwaliro abali mu ward basula waliyo naali waliyo kati oyagadde osaaleko ekiki ekiro naye nga bw'onoosoma mu lwatu ogenda kusumbwa abaana abamu bosula nababa musibasiraamu. Ntegere kati awo osoma mu kiki mu kyama olw'obutateteeganya bakoze eki beebase. Kati olina okupimaapima n'ekirala nti nabbi yakyusakyusanga biseera ebimu n'asoma mu lwatu biseera ebirala n'asoma mu kiki mu kyama. Era lumu yayita ku Abubakari ekiro ng'asaala ne Umaru n'agamba Abubakari yongezaako ku ddoboozi Umaru n'amugamba kola ki kendeeza kitegeeza Umaru yasitulanga ku ki n'amugamba nti agwe kendeeza kati n'amugamba kola ki kati byombi bikkirizibwa tewali woofunira musango nti esswala ze ez'ekiro ozuukusa ekiro nti obadde ozisoma mu kyama nti esswala yo nfu. Eyo si sharutu ya swala tebangamu min shuruti sihhati swala. Naam. Ekyokubiri abadde agamba nti edduwa ze zasaba zaagala okusaba asabira mu swala za sunna zokka oba ni mu faradha asobola ozisabiramu duwe za bulijjo ayagala okusabira mu swala. Okusabira mu swala edduwa teziriiko swala ya sunna oba swala ya faradha.
essola yonna ejjudde mu dduwa alifatiha bw'ogitunulira amakulu gaayo ejjudde mu dduwa ntegerekisi bw'ogenda ku sujuudu sabirawo edduwa kasita omala okusabirawo ebigambo by'obwetteeka keeba essola ya sunna keeba essola ya farada okkirizibwa okusabiramu edduwa ku tahiyaatu ng'ogifundikira sabirawo edduwazo naye ekyo nayogedde ne ŋŋamba nti mukozese lulimi luki luwalabu naddala okusoma edduwa ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasoma ennyo mu swala kyekisingako buki kyekisingako obulungi naye tekyawula nti ya sunna oba ya farada zonna zisigala ki swala era ebitta eswala eya farada ey'obwetteeka byebitta n'eswala eyaki eya sunna omuntu watagaa nti mu sunna nzikirizibwa okulya nti ate baŋŋaana bugaanyi mu farada ebitta farada byebitta ne sunna naam katugendeko mu bibuuzo ebyayise mu comments ono Hashim Kasozi agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze mbuuza nti Allah man amana billah abayimirizaawo emizikiti gya Allah ne bagizimba ne bagikulaakulanya be babakkiriza Allah ne bakkiriza n'olunaku olwaki olw'enkomerero kati wekidda mu nsi zino ezaffe ezakintabule basiraamu n'abatali basiraamu sookera ddala abasiraamu nga tuli banaku oba omuntu atali musiraamu wajjira abasondere ku ssente kiba kitegeeza temwesobola oba ntegerekisi ye waawaayo Allah tamuzimbira nnyumba majjana ye waawaayo ebyo ebirungi babikola ku nsi era Katonda n'abasasulira ku nsi kati bw'aba awaddeyo nga muli beetaavu wabula kisiwagira abasiraamu kwe kubeera nga bagendewo omusajja mu lutadi yava mu ddiini ne bamusaba obuyambi bw'omuzikiti ne bagendewo omukyala amanyikiddwa nga mushirikatun billah agattika ku Allah ali awo ajjudde emmandwa amanyikiddwa nti oyo gwolaba emmandwa za gundi zonna zamujjulako yagoba emizimu gya jindi yakulira abantu b'ejindi oyo temumusaba kubanga oyo amanyikiddwa nti mulabe waani wa Allah ate wa lwatu naye ono omusiraamu oluusi ayinza okuba neyiba oluusi gwe mwagula nako poloti omugenda ozimba omuki omuzikiti n'agayiba naye muzimba muti ennyumba ya mukama nga ndi wano n'aleeta omusenyu nga mugobyanga mumuga nti twala eri tolina kasiraamu tugamba abawe kuba muli beetaavu abawe ensi gye mulimu bwetyo bwekola ajja kwewaana agee nti nolaba nkola n'ebintu ewa Katonda bagamba batya nti kino kikyamu kati omuntu oyo nga alina obwonefu bwa lwatu bw'aleeta ebintu musobola bimugaana ng'ekigendererwa kumulaga nti mwamunyiigirako ku ebyo byakola Allah byatakola ki yava mu ddiini yagattika ku Allah oyo temukkiriza bintu bye kubanga tajja kumanya nti kyaliko kikyamu kiringa kubeera na musiraamu alina ddipo y'omwenge atunda yatikkula bbiya n'abaleetera nti ndeesezza kayange muzimbeemu makiki eyo muzigaane mumuge nti nono tetwagala naye ekisigadde bano abalala aba bulijjo abatalwanyisa Allah bakatuliki ba bulijjo abali ku leve ey'ekikatuliki ekitali abasiraamu aba bulijjo wajja najja n'awaayo ng'ate nammwe muli beetaavu temumugoba ayaaweeyi wa Allah yetalinayo mpeera akoze ebyo ku nsi abikole wabula ate bil aksi kyennyume kyakyo bw'otagaa nti naye kanzimba ekkanisa musiraamu tazimba kkanisa tayamba era ku kugizimba era omusiraamu tasereka kkanisa wadde gwe mulimu gwe gwakusereka towanikayo mizindaalo wadde emirimu gyo okola ku Yamaha Center mu mutunda emizindaalo kujyo nga tomanyi naye ne bakutwala owanike mu kyaki nti gwe ogenza okuwayalinga oba oyambye ku swaibu oyambye ku kikyamu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan naam ono amanya ge Fatuma Muhammad agamba I'm a staunch believer but all guys I meet are non-Muslims yet I see I'm running out of age should I go with them? Ayine myaka emikoyo running of age jemeka myaka jimugendako staunch believer yafaanana atyo oyo staunch believer y'omukkiriza omu yabupima atya awulira mukkiriza
kati tali mukkiriza akeerewa kufumbirwa bw'aba yeewaanye nti ali staunch belief ate n'akeerewa okufumbirwa ate ng'obusiraamu butugamba kukeera kukola ki kufumbirwa na kuwasa ate n'ogaa nti you are staunch believer. No, you are not. Kati n'olw'ensonga eyo tokkirizibwa kufumbirwa omuntu atali musiraamu bw'otagaa nti emyaka ate giŋŋendako ate bano bendaba mikwano gyange ennyo oba ntegerekisi bempangaala nabo no olina kufuna muki musiraamu. Muntu ayinza okumbuuza ekibuuzo nti sheekh oba n'abuuza sheekh yenna omulala naga nti bwe mbulwa omusajja tukuga nti fa nga tofumbiddwa naye nga tofumbiddwa atali musiraamu abantu bateekawo obuntuntu aganze gwendaba ate ŋŋenda kufa naalizaddeyo omwana tumuga nti no bwe kuba kufa fa naye nga tofumbiddwa nani believe olina kufumbirwa omusiraamu eyo nage nti relationship ezo teziriyo mu busiraamu muno musiraamu no si muki no si musiraamu. Naam. Mwanyinaffe nkakasa ensonga eyo ekutuuseeko bulungi. Naam, tugenda kufunayo ebibuuzo nga 2 nga tufundikira oba 3 nga biyita mu ddoboozi. Twongera okubakubiriza obutasukka dakiika oba seconds 35 bw'oba recordinga. Ekyokubiri waliwo bannyinaffe oba baganda baffe abawangaalira mu SC ennyingi. Bw'oba okola recording ofuba okulaba nga ofuna ku kifo ekikkakkamu oba si kumpi n'oluguudo tusobole okubeera nti no audio wo tumufuna nga mulungi asobole okuba nti no awulikika eri abantu bonna aba bawuliriza ebibuuzo. Naam, tusaba tufune ekibuuzo kya muganda waffe addako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya Saliki nsinzidde wano South Africa. Ekibuuzo ekyange mbuuza nina muzadde wange namuleka waka muzadde omusajja taata wange naye buli kiseera abeera ankubira amasimu ngamba ajja kunkolimira niwe musindikirayo sente entonotono kuba sirina sente nti oba nina sente nnyingi naye ye alowooza nti nina sente naye abeera akozesa nnyo ekyo ekigambo kakiseeka mbuuza nze mukolere ki? Ekisookera ddala mulimu abantu Allah bawa bazadde baabwe nga kigezo gye bali. Katonda asobola okuwa omuzadde yakuzaala nga kigezo nga Allah akugezesa alabe okiyita otya. Omuzadde bw'oba omuwa ssente omuwa okusinziira ku bwetaavu ate naawe n'omuwa okusinziira ku nfunayo naye bw'agattikako okukolimira baana baabwe okuwasa namuga ojjira olindako nga kikyagenderera nti bwana awasa keya gy'abadde amuteekako ejja kukyuka ekendeere onaalabirira omukyala amuveeko. Ekyo kiba kiki? Kiba kigezo. N'okubeera n'omuzadde nga tasobola kusaasira mwana we ga nti omwana wange gyali yagenda kunoonya ssente bw'aba alinayo akatono kanfunidde kankasiime kuba oba kubanga tewamuzaala ye aba kubanga omwana we yafa ani abadde agenda okuwa ssente? Kale kyava Allah atugamba nti liyunfiku dhu saati min saati, buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe Allah bwe yamuwa. Gwe kola ky'oteekeddwa okukola muzadde wo muwe ekyo okusinziira ku busobozi bwo. Bw'oba oli South Africa n'ogaa nti ofuna randizizo 5 n'ogaa nti kanzijengako 10 5 nkiweereze muzeeyi 3 mbisigaze, gwe kola ekyo. Ekyokuba nti akukolimira ekyo si kituufu. Omuzadde tasobola kukolimira ku kintu kitali kituufu ekikolimo nekikola ki? Ekituukirira. Kubanga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti la'anul mu'min, okukolimira omukkiriza ku nsonga etasaana mukolimisa kakatilihi obanga amusse. Okukolimira omukkiriza nga tuteekeddwa mukolimira ku nsonga omutali obanga amukoze ki? Amusse. Hadisi endala neetulaga nti omuntu buli wayitiriza okukolimira ekikolimo kigenda mu waggulu ne kituuka waggulu eyo mu ggulu ne bakiggalira nga tekirina we kiyita ne kidda ku nsi ne kiddira nnyini kyo.
kakitegeeza ebikolimo omuntu bw'akolima omwana tampadde n'omukolimira akuwadde ampadde katono n'okolima ebikolimo biddira gwe omuzadde kyova olaba owangaalira mu mbeera eyo ey'obuyinke buli kiseera ey'okubeera nga tomatira ebikolimo by'okolima biddira gwe n'olw'ensonga eyo abaganda baali basajja bagezi ne bagaa nti ebikolimo by'enkoko tebita kamunye bantu nga bakolimidde enkoko nga zikolimira kamunye naye kamunye zivaawo zisigala zizirya kuba Katonda nazo yazitonda ng'eyeki yeriziki yazo awo eziteekeddwa okukola ki kakiringa muntu ku ensiri Katonda yazikola nga riziki yazo zirina kujja ne zitugwako ne zinoona omusaayi ne zikola ki naye olina omulaba nga yeekuba empi n'azisooza n'azikolimira you are wasting your time bw'oba omala budde okukolimira ensiri kubanga riziki yaayo Katonda yagikola ki yagiteeka ku ggwe kiringa omusajja hadisi eri ya Hurayra eri mu Bukhari musajja yali munnamalungu ng'alima mulunzi omusege ne gujja ne gukwata embuzi ne gugiddusa omusajja n'agigoba omusege agusuuza eki embuzi paka Allah lwe yayimiriza omusege ne gumugaa nti ya muslima ittaqillah musiramu gwe tya Allah tanza'u minni rizqan sakahu Allahu alayhi onzijako riziki Allah gye yampadde Allah yatuze omusege hadisi eri mu Bukhari Allahu akbar kati riziki Allah yagiteekaawo omusege riziki yagwo kufuna mbuzi gono gigobo gisuuzi naye Allah yayatuze omusege ne mugaa nti ne guyimirira omulundi gumu gokuba mwaka faananyi ogoba omusege ne guyimirira ne gamba wejje tya Allah osobola okuddayo kwogera era omusajja yadduka bunnambiro n'agenda eri nabbi n'amugaa nti ya Rasulallah adhibu yatakallamu omuseke gwogera nabbi n'agaa nti ana uminu bidhalika obubaka bwazze dda yakifunye dda obubaka bwazze dda nti gwogedde ate nabbi n'akakisa n'agaa nti Abubakari ne Umaru nabo bakikkiriza kati gwe ayinza okiwakanya akiwulidde nabbi yakikoonamu ki stamp ki ekindeesezza ekyo nti waliwo ebintu Allah bye yateekawo nga riziki kwe biteekeddwa okuyitira oba ntegerekise akati abantu balina kumatira ti ekintu bwe kijja riziki yakyo yeeyo akati naawe omuzadde leka kukolimira mwana akuwadde ate n'okolima ebikolimo bikola ki biddira gwe ate omusiraamu nabbi mu bitendo bya nabbi teyali mukolimi okulimira etu omwana wo wali badde oyitiriza nakumusabira dduwa gyali Allah amukole ki mu mbeera yonna gyalimu Allah olaba ne wobeera na mwana nga mwonoonefu asigala mwana wo ne bw'aba abbye enkoko ne bamutwala ku poliisi odduka omwana wange oyinza n'okugamba nti bamuwaayiriza naye ate ng'enkoko agirina bagimutaddemu n'embulago nga bamuwaayiriza abaana bagundi bebonoonye omwana wange yani agimutadde mu bulago kati naye ate ffe abaana bilakisi taata wo ne bamukwata ne lumonde ku kyalo oba n'amatooke gaga weeba mwambusa teri alinnyayo nokugaa taata twamuganya nokugaa we si taata wange yankuza bukuza naye ffe omuzadde afa naawe nagaa kaŋŋine ndaba omwana wange ayinza n'osulaawo ku poliisi naye nga bakutaddemu ebyenda by'embuzi ogibbye naye gwe tebasobola kusiba taatawo nsaba Allah akituteere wala nnyo ne bamuteekamu ebyenda by'embuzi n'omugoberera ne bagaa taatawo yabbye embuzi n'ogaa taata wange nno mufiirako kamujje mu kkomero ogenda okulaba ng'abasinga babeegaana naga muzeeyi tawulira bamusibe ajja kumatira kati bilakisi kivola nabbi yagaa nti alwaladu mahzana omwana yenna anakuwaza akola ki buli ekimutuukako kikunakuwaza ng'omwana we asobola okulwala n'osulanga otunula naye taata wo walwala weebaka oba teweebaka gwoba oddamu weebaka noga tunaabira benki n'otumayo ne mwannyoko nakigenda olabe baŋŋambye naye gwe mutabani wo walwala omukyala ayinza n'okukakwata ekiro n'akatambuza n'agamba wejje nawe kwatamu ne bukya naye taatawo bali ebweru yabuuza naye taata bw'oba omukolera saddaaka obanga omuwa
baseeka mumbuulire nteekeddwa kumuwa kyenkana ki nga kiraga nti yalina engeri gy'asaddaakira taata we nga onaabeere nga tamatira ebo bangi ebigezo bingi abaana bye balina eri abazadde naye mubeere bagumiikiriza gumanya bumanya nti taata wange bw'ati gwe muwa okusinziira Allah kyaba akuwadde ebisigadde oba anyiiga oba akolima gwe kasita otuukiriza obuvunaanyizibwa Allah bwe yakwasa nfuna paundi 2 wallahi nkwatako 10 nenkiweereza muzeeyi waki muzeeyi tamatira gwekola ekyo oge nti 10 kya muzeeyi mulimu nno n'abaana abalina bazeeyi baabwe ate nga balina ssente naye nga tetebawa naye Allah gwe aba akusaasidde n'ofuna kyofuna n'okiwa muzeeyi n'omanya nti nkola Allah kyeyankakasaako okukola obuvunaanyizibwa mbutuukiriza muzeeyi okuba kumuzimbira muzimbi naye waluba muzeeyi bebazimba enywanga akano konzimbidde gw'osula mweno iwaliwo omukwano gwange Allah yamugezesa bw'atyo alina muzeeyi we tamatira yamutuuka n'omuga nti sente z'obadde ompa muzongereko n'akwatanga buli mwezi amutwalira emitwalo 3 era lumu twagenda naye saidi ze Luweero n'amuga olese ntono olese eki n'amuga gweza oli omwezi Allah kati abazeeyi gye bali abaana nga balina abazeeyi baabwe kigezo abamu tebaagala owase kati gwe nawulira nti owasiza namba 2 naga takyampadde agenda tulumya obwa awasiza ate anaatuwa sente nakolimira naye ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye olugero luzeemu lw'Abaganda ate nga lutuufu kikyentegeeza mu kyo gwe okola Allah kyeyakwagaza okukola omuzadde ne bwakolima nga takolimira ku butuufu takolimira ku kituufu akolimira mu nsobi muntu nakusalira sente muzadde kyasalira omwana we sente omusaala noga nti njagala emitwalo 5 abaana ne bagasonoga mumpa ntono ng'alinga abajjako obusuulu nabazaala njagala sente ebyo ebigeza abantu babirina mu families nyingi naddala okumanya babirina abantu abali e Bulaaya be basobola okukakasa bino walwaga nti muzeeyi yatulemesa okukulaakulana ne bwe tuweereza akanaga akadde bwe mumpeeredde akakadde mufisiza mmeka nga muzeeyi yegundiye ompadde 3 kati ofunye mmeka ng'oyinza okumpa 3 nga tolina bukadde 2 naye olumu omuntu yerekereza n'akwata emitwalo 2 ng'abadde naaga kansalire wakati muwe ate ne mbeeramu abazadde abalungi nsaba Allah abasaasire abatukuumira abawejjana ne bw'oba tumuwadde ne bw'omuwa akatono ng'akusabira edduwa empitirivu aga Allah akugaziiriza nga takuteeka nakupiininga nti kiki saabanyumiza ekyafaayo ky'omuzadde omu yawerekera mutabani we ku mbaga ne bafulumya ebintu ne bafulumya bino bye tutona ku mbaga muzeeyi n'asitukawo nga ayomba aga laba byolesi mu kidaala nga bamulaba laba byolesi ng'alaba bujoozi bujoozi n'obawa entebe ze sirina n'akolimira omukolo naye gwaggwa era omutabani n'awasana kati azaala baki baana kati waliwo ebintu abazadde balina okumanya nti omwana wo musabire abeere bulungi kyo kyokka kyokuba nti olina omwana mukisa abala tebalina baana abala tebalina babawa naye gwe oba ofunye kyakuwa mu butono bwakyo kisiime weebaze nakyo Allah ate omusabire omwana ono wonookolagana naye obulungi n'omulaga omutima omulungi n'omusabira Allah ajja mugaza ajja kuwa akwongere naye mulimu abazadde nga kigeze eri abaki eri abaana kyova olaba ndowooza naye ekigambo ekigamba nti ejjana eri wansi wa bigere by'abazadde kigambo nakyo kikulu kigambo nakyo kikulu tulina okkifumiintirizaako ate naffe abaana ate tubeere balungi eri abaki eri abazadde bw'oba olina tolinda muzadde kumala kukusaba nakukaabirira omugee mpandikirayo akabaluwa akasaba ndabe muwe buwe omuzadde watuukira okukusaba essente kitegeeza ali bubi
abamaze ebbanga ng'akirowoozaako oba mukubire naye aba alowooza oba egundi enejja oba mukubire yena luga waliwo message naffe nabadde ndowooza yiyo banteereddeko omutwalo yazze nabadde ndowooza yiyo olowooza aba ategeeza ki alindiridde message yo era abaga nti mutereko akaki naye naawe n'osigala ng'owuuna buwuunyi noga bakuwadde omutwalo barakallahu fiik aba ategeeza teekako kati Sheikh nga tunzika ensonga eno kantwala omukisa guno okwebaza baganda baffe bonna yonna gye musinzira okubeera nti mugoberera mwenna abasobodde kiri evident oba tujulira ffeffe nnyini tuli bajulizi ku nsonga nti bangi mummwe mugezezzaako okuyamba famire zammwe eziri wano waliwo omukyala wange ya South Africa eyo sijja mwatula mannya naye emyaka ng'ebiri emabega yansindikira sente n'agulira maama we ettaka maama we yamuleka mu bukozi nga mukyala mukozi mu famire emu maid nga ye maama we n'agenda e Bulaaya n'apakasa n'agulira maama we ave mu mbeera eri gy'akola ki mujje mu mbeera ey'obuyinike kati twala omukisa guno okubeebaza mwenna abasobodde okuyambako ku fiizi w'abaganda bammwe abasobodde okuzimbira bazadde bammwe amayumba ag'enjawulo temubakoowa tugenda kubeera nti nno tufundikira tufune ekibuuzo ekisembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati shehe ekibuuzo ekyange nti shehe amahale gateeka omuntu alina okugakuwa agenda okuwasa alina okukuwa amahale bw'atagakuwa obufumbo tebutuukirira obeera ng'ali mu bwenzi oba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisookera ddala amahale etteeka okugawa omukyala. Allah yatugamba nti wa atu nisaa shenga malungi. Allah n'atugaana n'okukwata ekyo kyennyini kye tubawadde ne tukibajjako. Kye tubawadde ne tukibajjako. Okimanyi nti abasajja bangi bawa amahale mu lujjudde ate ne bamala ne bakozesa obukodyo ne bagabba ku bakyala. Abamu bagabeewolerako mu mmotoka. Kya n'oggakumma kakyali kapya gy'oli mukwano mupya nga kakuwa bubi nakati bangi babanjibwa abamu bafudde bali wansi na wattaka amahale baagaleka. Ntegerekisi kati amahale etteeka wabula omukyala waddembe ogasonyiwa okkirizibwa hakkiyo yali bbanja nga bwoga neolibanga si bbanja n'oga nti Mawejje azze kuwasa omukyala amusalidde amahale mitwalo 4 oba miliyoni 4 tugeze ku miliyoni eby'emitwalo twavaayo miliyoni 4 oli nagamba omukyala nagamba nti gwe n'osaba omukyala nakugamba nti njagamuwa oluvannyuma lw'omwezi. Mukyala nakkiriza kikkirizibwa okubeera nga ga mu bbanja nga galiko ekiseera ekigere oba ntegerekisi. Omukyala alina n'okugamba nti mu mahale ge mumusalidde nze Mawejje ntegerekisi musabye ekintu eki njagala mpe miliyoni 5. Mawejje n'ayazina n'akima n'esswala muddiira awo n'agamba nti kale bw'aba yazinye n'akima esswala ng'ekiseera si kya swala ntegerekisi ankolera ekintu eki tanzizangako kakwakulizo tanzizangako ge mahale gange kikkirizibwa. Okitegedde ekyo kikkirizibwa amateeka ga Allah batagavuunisa ate agavuunisa ye asonye hakki ye. Allah yatugamba mathina si tteeka yakkiriza bukkiriza waliwo kye bayita ekiragiro n'okukkiriza byanjawulo abasiraamu tebabyawula lwakuba ffe abasajja tulifuula nti tteeka si kiragiro yustahabbu kyobola wa Allah yatugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisa mathina wa thulatha wa ruba ayigwayiti fa in khiftum bwe muba mutidde alla ta'dilu
bw'otya okuwa obutenkanya wasomu eryo liba likyaliteeka gundi yakita buti alina obusobozi akikole ki akisusa etteeka liba kubanga tteeka kitegeeza nti tteeka ndikati Mawejje ofuna omusango bw'oba towasizza oba olina omu okyabangibwa aba basatu kitegeeza ebbanga ly'onamala nga tonnawasa ofuna omusango mu maaso ga Allah kale ate lowooza ku shafiiki oli ye atannafunira ddala hakki kitegeeza ali mu zambi gwawasizzaako omu we libeerera etteeka nti wasa owokubiri owasa owokusatu ate olwo oli atannaba kuwasa kati kitegeeza si tteeka wabula Allah yakikola ki yakikkiriza kiri mubaaha kyakkirizibwa kati omukyalo ono w'amahale bw'aba gambye n'agamba Mawejje amahale genkusalidde kunsomesaamu nsomesaamu sina ssente nsomesaamu tonzizangako omukyalo omulala neetuuza akakwakuliza ate naawe n'okakkiriza kyova olaba omusajja tagezanga n'apapira akakwakulizaako okakkiriza olw'okuba ayagala asimise kampone miliyoni nzikirize ndi wallahi ekiseera kijja kutuuka ng'oyagala okuzzaako omukyala ajja kukulabira ddala ngo obulamu bwe obusotteddeko ettaka ekyo omusajja takyokera wadde ne mukwano mukyala n'akubuuza naye Mawejje olinzizaako noganga nkuddizaako kigwoddizibwako tokyogeranga ati lisiti owuunawuunanga ne weebuzaabuza n'oleeta azikaali n'ofuluma ebweru n'ogakange n'enfune wuzu naye nga toyogedde nti tekisoboka Allah asobola okuleeta embeera yonna kekuleetera okuzzaako ng'ate oteeka okikola ki ng'ogamba oti ogenda munnyonnyola otya byali bigambo ebyo tebabizannyiramu mu bufumbo y'ensobi omuntu gy'atateekeddwa kukola atisiti owuunawo n'osirika n'ogaaka muve ku ssimu tunaayogera olulala n'obaako engeri gy'okikola ki nogaa tusabe busabe Allah atuwangaaza tusabe busabe Allah kufuna engeri gy'okiwumbawumbamu nireka kubeera direct sisobola amaka gaffe ekisinza okugoonoona byebigambo bye twagamba abakyala ku ntandikwa siri kuzzaako gwe wekka nambe gwoddizibwako saagala ntamwa n'abo baseeka Bbosa abazza ku bakyala era we ndaba Bbosa oyo ng'alina abakyala mpulira bubi ate ne bukyekyanga gw'oli mu kidaala olabe weekubye omupiira n'ogugira ensonga ezireetera omusajja okuwasa abakyala basukka kwomu nga zikulabikiddeko pitirifu n'ogamba bulijjo basheekhe Bbosa zezina ensonga ate kanguule n'ekisembayo bw'oba oyagala okutegeera nti olina omukyala omalanga kumuzzaako teriiyo muntu alina mukyala omu n'akakasa nti alina omukyala bw'oba oyagala okukakasa nti gw'olina mukyala omala kumuzzaako bw'ogenda okutegeera nti gwe nnina mukyala ddala bulijjo anjagala ayagala bufumbo ddala yanfumbirwa awo bangi balabiddwako wewali testi balabiddwako nga woowasiza bwoti oli ayingirira mu guno onaafuluma oleka afulumye n'ebigambo byennyini bye awo wennyini wewali testi ekirala mu kyama ekirimu omukyala balina ebyama bingi batasobola kwekula babikwekula omaze kubazzaako nogaa nti nakino bulijjo bakikolera omusajja n'oyongerwa kunyumirwa nogaa ya Rabbi bulijjo ne bino gyebiri nga babikwese biri mu kubazzaako weewali ekyama ekyokuvumbula awo wokka oyinza okunyumirwa obulamu n'ogejja mu lunaku olwo era abaawasizza bonna tubayozaayoza abagole abateere mu baraka abagole bonna gye bali mu nsi yonna kale n'olwensonga eyo Allah atuwe busobozi ate tubalabirire bulungi ate ffe betulabira tebagenda bongera kutukola ki kutwagala naye katukome wano bannaye ebigambo bya Thurayya binene tebiggwayo naye byongera kutuyigiriza busiraamu saba Allah abasiime abasitule madaala wabula mbakubiriza nti mwongere kusupportinga Thurayya Islam Media studio yaabwe erwaliro tuli mu studio wano wetutudde ebyuma alhamdulillah webiri twongere okusupportinga nga tuyita ku layini zaffe ezo otuyisa obuyambi bwaffe olabanga ayamba Thurayya naye oyamba ddiini yo
gwe kennyini weeyamba oyamba kabuliyo oyamba akhirayo uyamba obusiraamu bugende muki ekigambo kino tekikyali kya Thurayya kati abagitandikawo tekyali yaabwe yansi yonna era buli ekigwa ku Thurayya ojja kulanga banenya nemukola bwekityo kitegeeza kati si ky'abantu kyava ku level y'abannyini kyabakitandika kati kyaba ki kyabasiraamu bonna n'olwensonga eyo musupporting Thurayya Islam Media musupporting studio yaffe eberenga egenda mu maaso ekulaakulana eve ku level kweri egende ku step eddako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Mwena tubebaza abaze batugoberera okuva gye twatandikidde. Sheikh waliwo amawulire gatali malungi amalungi okuva tugafunye okuva ku mikutu egy'enjawulo ekkuŋŋaaniro ly'amawulire ag'enjawulo tulaba nti ba Sheikh Kamoga babatadde Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Zesimu bwedda zenda bana era mbadde ngenda gamba abasiraamu nga bandi bo ya rabbi kansoka amawulire galaga nti amiru umma Sheikh Kamoga nvuname Allah kirize ya rabbi ya rabbi. Sebo Sheikh Kamoga Sheikh Murtada Sheikh Siraje Kawoya kwesigamira Allah nga kirungi kusaba amawulire galaga nti no bali bweru saba Allah tabaraka wa taala munte kanziruke ngenzi wa Sheikh Kamoga. Naam, mwena babaddeko nga mugoberera. Barakallahu fikum. Sheikh Salim Bbosa amawulire ag'okutaba Sheikh Kamoga bwe gatuuse asituse mu studio agenze kulaba Sheikh Kamoga mu kiseera kino. Ab'ebitiibwa tubeebaza yonna gye musinzidde okubeera nti nno mutugoberera wano the studios za Thurayya Islam Media tukyaziteekateeka era bingi bye mugenda okubeera nti nno muganyulwa. Nebaza ababadde mu byuma Shafik Senteza abadde akulira okugatagatta ebifaananyi byonna bimula ku screen. Mukulu Shafik yawe Mukulu Hussein n'abalala mwena barakallahu fikum. Tubeebaza okwongera okuteeka mu dduwa zammwe n'okuyambako Thurayya Islam Media okubeera nti nno da'wa eno yeeyongera okubeera nti nno egenda mu maaso. Nsigadde nze Mawejje AbduRahman okuva mu Thurayya Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okimanyi nti ku duniya mu bantu teri atasobya, tewali ddala lya bulongoofu muntu kwatuuka n'aba nga ye takyalina zambi lyagwamu, ng'era bw'atali bunene bw'amazambi n'aba ng'omuntu oyo Allah tayinza kumusonyiwa.